kyalo nalano muganda mugimu go muzogoloza nibino kulonda abawagizi bayingire parliament abo mubaleke kulale bazine bawagire bafuuvuzera eno musindika abantu genda kola bya ofiisi bya Uganda lokubanga benkanankana b'okusingako. So tetuli very cheap nti bagenda kera ku macha bagule peasant party ebeeko gwerwanyisa tetulwanyisa omuntu ani kubanga bagenda okujja ababibiina ebirala waliwo ebibiina ebyamaanyi ebyakola ki naye bwe bajja tebabalwanyisa babaaniriza era yensonga lwaki essaawa zino bakola ki ate kati ffe tuzze pozi mugambe nti mututidde tubaloopewa kati tubaloopewa okujjako ewa Mukama tubaloopewa kubanga mututamye mututuuze wano nze n'omuntu w'enarema ngamba mu campaigning olw'okuba mulowooza bafaanana tamuneesifaako bantu mmwe nga mututamye mugenda mu pate gye mumanye enyigiriza abantu. DPTV Uganda, Dawn People Television. Amaziga ku Entebbe International Airport. Ebintu by'abantu bibuzibwawo. Emmali y'abantu ebulira ku kisaawe Entebbe. Ebyobufuzi gwagamba nti tebikwatako. Amazima gali nti nawe wooli bijja kutuukako. Bobi Wine yagamba nti mujja kiwulira. Mu ngeri emu abantu 10 bakwatiddwa nsonga za kwekalakaasa bekalakaasiza ki byonna tubirina ogenda kubeera ng'obitegeera. Abasuubuzi olunaku olwajjo beekumyemu ogutaaka olw'ebbeeyi y'ebintu eri waggulu ne beekalakaasa. Abamu beeyambudde n'engoye bino nabyo tubirina. So nga ate eyaliko president w'eggwanga erya Kenya asinkanye n'aliko mu kiseera kino William Ruto ne beegwa mu kafuba ne bawanyisiganyamu ku bigambo. Guno mutendera Uganda tugutuukako ddi. Ngenda kukubira tochi osobole okubeera nga otegeera ebintu byonna nga bwe bitambula. Ibrahim Ssemujjunganda agambye abalonzi nti mulekerawo okulonda abawagizi ne mubaleeta mu byobufuzi. Abawagizi mubalekeeyo bafuwe zivuvuzera. Abasajja. So nga ate bwe tuddayo ku kisaawe Entebbe era Maziga Miranga na Biwoobe, omukulembeze w'ekibiina ekya Alliance amanyidwa nga Kayingo ono yawambibwa weeks 2 eziyise n'abuzibwawo n'okutuuka olunaku olwaleero tamanyiddwako mayitire. Omukulembeze wa NUP avuddeyo n'agatta eddoboozi lye ku bannayuganda abali mu kubanja omunnabyabufuzi ono gwe tugenda okutunuulira twongere okubeera nga tumutegeera omumanyire ddala mukwano gwange. Waliwo Major General akwatiddwa nsonga za nguzi naye tumulina butereevu nnyo ogenda kubeera ng'omulaba. So nga omukulu amanyiddwa nga Chris Baryomunsi avuddeyo n'agamba amazima gali nti bwe tutunulatunula mu Uganda tewali muntu yenna ayinza kudda mu bigere bya Mwami Museveni. Era agamba nti singa Omukama mutwongerera emyaka nga 35. Chris Majezi bye bigambo bye. Tugenda beera nga tuvaawo nzikiriza tukole bwe tuti nkomewo tweyongereyo.
Omwebagaze yavaayo n'agamba nti tujja kiwulira. Amazima amatuufu gali kye yali ategeeza nti buli muntu agenda kuloza ku misiruli ya mwami Museveni oba eya gavumenti eno. Gwe ne bw'ogamba nti ebyobufuzi tebikwatako, bigenda kukwatako ku mpaka. Bw'otaabisange ku street bigenda kukusanga mu nnyumba yo. Bwe bitakusange mu nnyumba yo, ku mulimo gwo wennyini w'okolera bigenda kukusanga awo. Abasuubuzi olunaku olwajjo beekalakaasizza ng'ensonga ebeekalakasa gy'emisolo egiri waggulu. Naye ng'ate gavumenti tefuddeeyo kutunuulira bano abeeyita ba investor. Mu Uganda mulimu w'osanga omuyindi ng'alina edduuka teriweza kakadde. Bw'ogenda e Makindye awo n'olaba abalitri abali waggulu awo ku Mubaraka, n'otuuka mu Kisenyi n'olaba babayita baki abasumaali abaliyo be balinayo bu bizinensi. Kakati bw'otunulira abasuubuzi abo bannyabo ne bassebo abo obasaasira. Omusuubuzi akwata ssente n'agenda e China n'asuubula, ekyo ne bakimuwera ku bbeeyi gy'akisuubula n'akigirayo layisi, n'akituusa ng'omusolo gwa bbeeyi, n'akiteeka mu dduuka. Bw'akiteeka mu dduuka, omuyindi ye n'agenda n'akinona ne n'ateeka mu dduuka. Tebamuggyeko musolo, eri banne abamanyi bamuwa, n'ajja n'ateeka wano. Ne mubeera wakati mu competition nga ky'otunda ennusu ebitaano oli akitunda 2 muwaga, kubanga ye wonna ayita. Nja kuwa ekyokulabirako ku ky'abasuubuzi b'emmotoka. Emmotoka baginona nga eri agiguze miliyoni 7. Bw'agijja eri ku miliyoni 7, omusolo gwokka ne gugwera mu miliyoni nga 19 kwaga, naye agiguze miliyoni 7. Omusolo gwokka nga gwa miliyoni aga, kitegeeza olwaweza miliyoni 27. Okugitikko gijja eryo gireeto gituuse e Uganda nebanga eggweredde mu bukadde ng'obu 3. Transport bukadde 3. Nebanga eyingidde obukadde nga bumekaawo, obukadde 3. Obukadde 30 n'agireeta wano e Uganda. N'atandika okusasula parking okuva wagituusizza wano. N'emalawo ebbanga. Bweweza omwaka ne guggwako ng'eri mu bondi, emmotoka e UR ejja n'egitwala ku bwereere. Temweyadde 10. Bamugamba nti emmotoka eyiseeko omwaka, ne bagitwala bwereere. Naye abayindi wano gavumenti yabawa ekifo kiramba kya bwereere, tebasasula rent, tebasasula ki, baleeta emmotoka ne baziteekamu. Kyova olaba ogende wa Munnayuganda akuguze emmotoka, tugeze Romion, n'agiguza emiliyoni 38 Munnayuganda, ng'omuyindi agitunda miliyoni 3 mwezi mu 2. Era abasinga bawunzika baguze ku bayindi kuba oyagala akasente ko kabeki naawe ofiseewoko. N'oleka Munnayuganda munno naye ng'ogwo gw'olese gw'otaguzeeko yali mu kusasula omusolo gw'eggwanga. Buli obusajja baabuwa buwe. N'obuuza gavumenti yaffe eno kiki kyeyagaza omunaku, kiki kyeyagaza munnansi? Amini eyali owa P4 yakitegeera nti bannayuganda bannansi be balina okubeera abasookerwako, n'agoba engajjaba ne zigenda. Bano abalina zi diguri nga bwe batugamba basenza abajega, ensi abagwira bagiridde. Kaka kino kitegeeza ki? Gwaga nti ebyobufuzi tebikwatako, bijja tofaayo gwe weebake. Bijja ne bwe binajja ojja biwulira. Kiki njagala okugamba? Obuvunaanyizibwa buddayo eri bannayuganda, musituke. Just government mugigambe ekimala kimala. Kyokka ekimala kimala. Ne balyoka bagamba nti namunkekera bateekayo factory. Nojjayo byojjayo nga kuliko made in China. Kyokka ne bakugamba bobo, buy Uganda, build Uganda. Kati ngula
nzimba ntya Uganda ngule ebya Uganda nzimbe Uganda naye nga biriko made in China. So enteekateeka efaanana bwetyo tugiteeke ebbali. Bannayuganda munenenya mwekka batugezaako buli kimu kibaleetera musobole okubeera nga mukitegeera. Bwe tuvaawo awo waliwo okwekalakaasa okubadde kugenda mu maaso olunaku olwaleero wakati mu kibuga Kampala. Okwekalakaasa kuno kukulembeddwamu abavubuka aba universities ez'enjawulo. Abavubuka bano beekalakaasa mu nteekateeka ey'okulwanirira obutonde bw'ensi. Leero beekalakaasa nga bakutte ebipande bya Stanbic Bank. Tusooke tulaba akatambi kano. Okay. Abavubuka abo poliisi ekutteko 10. Mukwatibwa ffenna tumanyi nti waliwo bino ebya crude oil pipeline ebya EcoWap. Mujjukira okuzimba omuddumo gw'amafuta oguva mu Uganda gugende Tanzania n'ebiringa ebyo. Stanbic Bank eteekamu ssente okuzimba pipeline eyo. Abavubuka bano okuva ku university ez'enjawulo bazze bakwatibwa ku nteekateeka y'emu eya EcoWap nga bawakanya engeri emikutu gino gye gisimibwamu oba pipe zino engeri gye bagisimamu, nga bagamba bakozesa eddagala eritali ddungi ne kigenda mu maaso n'okubeera nga kisaanyawo obutonde wansi ebiwuka eby'omu ttaka n'okubeera nga bayingira mu mataka g'abantu nga tebabaliiridde. Bagamba engeri gye bakolamu ebintu bino okusinziira ku bayizi bano ate nga bazze bakwatibwa abazze bagoberera amawulire. Abaana bano bangi tuzze tubabalaga kuva ku universities ez'enjawulo nga poliisi bakwata naye nga bonna bali ku mulamwa gumu ogw'okubeera nga balwanirira obutonde bw'ensi naddala ebyo ebiwuka ebiri mu ttaka n'ettaka lyaffe okusigala nga lirina value. Bakwatiddwa 10 basuze mu kaduukulu oba mu buduukulu bwa poliisi nga bagenda mu maaso n'okubeera nga balaba. Emirundi mingi oba bakwata bamala ne babata, kitegeeza tebalina musango. Naye amafuta ge musima agatavaayo gadde tegafuuka gannyana. Ne gano n'omuwangaazi ayinza obutaganywa. Tulinze enguudo olw'e Masaka okutuuka General Katumba Wamala we yazze mu Parliament naga gavumenti teyina nguudo kyokka balusimoggola, teyina ssente rather kyokka balusimoggola. Uganda ekimu kyakwekalakaasa. Kale tubiteeke ebbali abo nga tumaze okubeera nga tubalaba. Twolekera 2026 njagala kusiigira ekifaananyi ky'eggwanga effu wano wenjagala. Njagala kusiigira ekifaananyi ky'eggwanga ejjega nga democracy teririna, rule of law nga teriimu. Kitegeeza bwe kiti tukyali mu 2020 emikutu gy'amawulire gy'owandirowooza nti no bannamawulire bali safe batandise kuleeta biringa byakulwanyisa. Nga bw'olengera awo
emikutu egyenjawulo gitandise okubeera nga gyetegeekerera ne tugenda mu kalulu. Kino kyolengera kati mbuke kalulu ke tugendamu. Bannamawulire balinga bakomando baleese ebirina okuziyiza tiya gaasi n'amasaso bakwata ne tugenda mu kalulu ke tugamba nti tugenda mu free and fair election. Nga bw'olengera awo bagezeseza na mu ttale. Kiraga ki? Tuli mu kye bayita failed state. Tujja gaana buganyi kikkiriza ne kye tulimu. Mu kalulu akasembe yake kawempe bannamawulire bakama baabwe baakakibwa okubagamba muveeyo mu field. Olw'okubeera nti guno gwe mulimo gwaffe batandise ossala entotto. Ebyo ebifaananyi byoleka nti kyonna ekisuubirwa mu kalulu kigenda kubeera kibi. Kyonna ekisuubirwa mu kalulu mukwano gwange kigenda kubeera kibi ebisemberayo ddala. Tusabe Katonda asaasire eggwanga lino n'abalifuga abayambe abajjukize nti enkomerero yaabwe bagenda mu ttaka. Kyokka ate nabo envunyu zijja balya ng'abalala abo bye bateekayo. Bwe tuba nga tuli awo era njagala munzikirize Uganda eyo level kweri katulabe Kenya level kweri ate yo. Uganda nga tukyali awo, in fact nga situnaba na kutuuka eyo Kenya, deka nga tetunatuuka Kenya, deka tufune Dr. Chris Baryomunsi. Dr. Chris Baryomunsi ye minister wa ICT, ye doctor, ye professional ye, niye ali mu ICT. Chovolaba, olusi byayogera ye kenyini tabimanyi. Professional ye bagisuule bali ne bamuwa byatategeera. Dr. Chris Baryomunsi yavoddeyo yasinzidde ku mukutu gwa NBS n'agamba nti mu byobufuzi bya Uganda tewali ayinza kukola njawulo yadde okubaako kyakola mwami Museveni, era agamba nti tewali muntu yenna ayinza kubeera nga addira mwami Museveni mu bigere, yekka gwe tulina mu ggwanga, tewaliyo mulala, abalala bonna tebalina kye basobola kukola. Era agamba ye bwe tumusubwa tuyinza obutaddamu funa muntu mulala alinga ye. Ye entegeera y'omusajja yagenda ku ssomero n'asoma, era nga bagamba dokita alya n'emmere enfumba eyokya. Obwongo bwe agamba nti bukola, yasoma naye agamba mwami Museveni yekka yasobola okufuga eggwanga lino. Otegedde lwaki obwongo bwaffe nadda, in fact obwongo bw'abantu abali mu NRM bulinga bwa bisolo, nti tutuuse kusa tugenda mu kalulu bannamawulire bajjayo gajeti kumpi za amagye kwebikka, kati munnayuganda agenda okulonda nga yetabirina. Dr. Chris Baryomunsi betulowooza nti bayivu bandibadde bategeera, yalaga tategeera. Mwami Museveni yekka yategeera okuva mu 1986. Kakati gwagamba nti no yekka yalina vision efuga eggwanga, bino ye byatugamba. Wuliriza. Ye bino mwami Museveni byatugamba. Yoweri Kaguta Museveni era nga yakulembera ekibiina kya NRM ekyeyubula okuva mu NRA, era nga yalwanyisa Milton Obote si yekka ne Tito Okello Lutwa. Mu Februari nga 1981 oluvannyuma lw'okubeera nga bawambye oba oluvannyuma lw'akalulu akagenda mu maaso omukulu n'atakakkiriza ng'ennaku z'omwezi 10 1980 akalulu ako mwami Museveni yagaana okukakkiriza era n'agenda mu nsiko
n'atandika okubeera nga atirimbula abantu. Era oluvannyuma lw'ensiko eyo yavaayo n'atugamba nti mu 19 ng'ennaku z'omwezi 26 Januari 1986 ng'amaze okukapityalinga obuyinza, yavaayo n'atugamba nti ekizibu ky'abakulembeze ba Africa be bakulembeze abeeremeza mu buyinza. Kakati Chris Baryomunsi oyo gwagamba nti yekka yalina amagezi, yekka yategeera okubeera nga afuga eggwanga lino. Naye okuviira ddala ku lunaku lwe yakwata obuyinza talina kigambo kituufu ku lulimi lwe, mulimba. In fact kabonero ka bulimba, ye kennyini ye bulimba. Eyatugamba ebigambo ebyo n'atugamba nti no, eno revolutionary struggle era suula mpya mu byobufuzi bya Uganda tuzze kubikyusa. Yakatukala kata emyaka wagandaba 4 ana. Dr. Chris Baryomunsi oyo gwayita omuntu yekka gwalaba, yekka gwalaba nti yasobola okufuga eggwanga lino, nti omuntu buli wakuteeka mu katu atuuka ekiseera ne mulowooza nti Katonda, atuuka ekiseera ne mulowooza nti yasembayo, atuuka ekiseera ne mulowooza nti oba n'okufa tafa, ne mwebuuza n'ebibuuzo alwaza yali afiisizza ye waabwe nga tebaziika, ne mujjayo ne mugaa alabika ye talifa. Weewaawo kakati ebyo biwulidde, then Uganda eyo erevo kweri entegeera y'abaminisita baffe ne ba MP abamu naye okusingira ddala aba NRM bwe batyo bwe bategeera era bwe batyo bwe balowooza bwe balaba. Katulabe eggwanga erituliraanye wano ku mulirwano munda mu ggwanga erya Kenya, bo ebyabwe biri bitya? Twalekedde munda mu ggwanga erya Kenya gye njagala tubeeko ebyokuyiga bye tujjayo nayo tubireete wane waka Uganda, oba oliawo abajega bakuno nabo banaabako bibayiga naye tebayiga, bakoppa bya kisiru. Former President Uhuru Kenyatta ne acting president current president Samoei William Ruto basinkanye oluvannyuma lw'okusinkana okwasembayo mu Desemba ng'ennaku z'omwezi 9 2024 bazzeemu okubeera nga basinkana. Njagala nsaba producer otuwe we beegwiridde mu kafuba. Oyo ye former president Uhuru Kenyatta, ono mu bbulu ye William Ruto yaliko. Yazze mu State House e Kenya ne bashaking hands bwe batyo n'amutwala mu meeting ey'akafubo etakkiriziddwamu bannamawulire. Oluvannyuma lw'eyo n'atandika omulambuza ng'amwetolooza State House. Gwe yeetolooza yaliyo emyaka 10, eyeetolooza yakabeerayo emyaka ndowooza 3. Ya 3. Mu Uganda wano tebaagala biraba. Mu Uganda waliwo eyasayininga endagaano nti State House makaage, ebiyungu n'ebinaabiro ebirimu bibye. Kale nno singa abadde n'omukisa nga bw'ali baasiibula ne mu ttaka aligenda nabyo, naye awo wennyini waliwo Milton Obote, waliwo Amini n'afuluma Obote n'akoma Tito Okello Lutwabi n'ayiisa n'abalala bonna baaliwo awo. Lwaki tetwegomba ku bintu ebifaanana bwe bityo? Ddala kiwulikika kitya nga former president azze waliyo press conference n'ayimirira ensi n'ekuba enduulu? Twalaba William Ruto, twalaba Uhuru Kenyatta ng'akwasa instrument of power, olwo ng'afuluma office William Ruto ayingira mu mirembe n'amukwasa
omuggo ogwo gwe bakwata bannakenya nti mu kiseera kino kati enfuluma w'ofiisi gwagenda mu maaso n'okuteeking over. Naffe bino tubifuneko mu Uganda. Bisoboka kyetaaga muntu ogwo kwefiiriza nakkiriza naga kale entebe ewooma naye kino katukikolere generation eddako. Kyetaaga muntu alina mutima gwa nsi ye. Naffe tulivadde mu levo y'okuyiwanga omusaayi. Ensonga eyo tugikwate nayo tugiteeke ebbali. Bwe tuba nga tugitadde ebbali nga tutunagivaako, njagala tujjewo ebigambo by'omulangira Kasimu Nakibinge, jjajja w'Obuyisiraamu, atulabula ku bannabyabufuzi bannanfuusi. Bannanfuusi. Twolekedde emboozi eno katugifune. Naye nga mbasaba abantu bano mbeetegereze nnyo. Waliwo bannaffe bannakigwanyizi abayimirira eno n'eno balya mu lulime ne mu luzise. Abantu abo Munyagwa nalya okolera mu 7 mwe mubamanyi nze sibamanyi temukuba nnyo mu ngalo. Mubeegendereze buli omu babeerawo. Bwe muba mulonda ekyo mukiteeke mu kugunja. Olina okugamba bugambi nti nnonda wange naye kasita omulabamu kawebolingi awo omanya nti oyo tajja kuggusa kibanga alaba kyakola bibye. Naye twetaaga abakulembeze abanaasimba ensonga, abanaasimba omwoyo gwaffe ogutafa era abatajja kutulyamu lwayuda. Oyo yabedi bwanika ku mukono guli ali ne mwami Museveni. Batulabula ku bakulembeze bannakigwanyizi abo abatali ba nsonga. Omulangira nga ali mu kutulabula daba ate abajja bagabattukana tuwe Stesha Mayanja. Buli lwoyita mu bizibu kikwongera okubeera omuvumu omulwanyi. Kati nze temulina kigambo kye musobola kuŋŋamba kigenda kunzija ku mulamwa. Nakulira mu katale ekibuye ndi pisanti nga ntambuza bigere ng'engatto gye nnyambala ya bituli. Abantu abaana bangi bali eyo bakyabirimu ng'omukulembeze omu yaliko. Twosimu batugamba babakulembeze ab'enkya ate tuzze kati batugamba ki? Tugambye katwewayo tukole ki? Ate babaguze babawadde sente. We are not that cheap. I mean tulinamu ku majja sewena twagijjuza temulowooza nti nno tetwafunayo sente. Ne Bulaaya gye mugamba nti simanyi waatusala naye twafunayo ki? So tetuli very cheap nti bagenda keera ku makya bagule peasant party ebeeko gwerwanyisa. Fe tulwanyisa omuntu ani? Kubanga bagenda okujja abo ebibiina ebirala waliwo ebibiina ebyamaanyi ebyakola ki? Naye bwe bajja tebabalwanyisa babaaniriza. Era yensonga lwaki essaawa zino bakola ki? Ate kati ffe tuzze pozi mugambe nti mututidde. Ye Stesha Mayanja ajati ne peasants party ye. Wolabira omuntu nti bamukyajinze gemaanyi gayogeza. Awo manyirawo nti akyajinga ataddewo. Babadde baggulawo ofiisi yaabwe olunaku olwaleero. Nagenda mu maaso n'okubeera ng'ayogera ebigambo nga bw'obiwulidde. Ngenda mukulekera comment section weeri tugende twemalire egayaŋŋano. Ombuulire gwe kiki ky'olowooza ku Stesha Mayanja? Gwe kiki ky'olowooza ku mukyalo ono Ajat Stesha Mayanja n'ebigambo by'ayogedde? Ebigambo byakozeseza nja kootinga. Ffe tetulwanyisa mmwe, tulwanyisa omuntu omu, mwami Museveni. Same words omukulu gwe bayita ani Kagege ani yani Muhammad Nsereko. Diri lyankwata nnyo. Muhammad Nsereko bye bigambo byakozesa. Bo tebalwanyisa mwami Museveni yalina entebe, atalina ntebe tebakumalirako budde.
nono naye sigama nti nakyakayiga naye bwatyo bwayogedde. Ebigambo bye bimu katubiwerekerezeko ebigambo bya Ibrahim Ssemujju Nganda. Ibrahim Ssemujju Nganda agambye nti mukkirize abawagizi mubeere bawagizi, musigaleyo okufuuwa zivuvuzera zammwe, muleme kutuleetera abawagizi mu paalamenti. Statement eno nnene, obudde tulina bufunda. Muleme kutuleetera abawagizi mu paalamenti. Kitegeeza ki? Waliwo baali mu kubeera nga kkakkanya nti tebali ku levo ya bukulembeze, nga abalala baba basibyeko nti ffe tuleese ono. Naye Uganda bw'enaaba etegeeza kuleeta abawagizi mu paalamenti nga be basobola ogiwa ekibala, ejja baleeta. Bwe kibeera nga abateeketeeke nga bw'otumenyedde omwajjira bampuuga baani nga nammwe amateeka gayita mulaba, buli muntu aweebwe chance. Uganda ffenna tugiinako omugabo gwe gumu. Toli wanjawulo, toli wa kabi, because leero ndi wano mu kamera, enkya nsobola okubeera nga nze emupiwo. Ndi wano ndi muwagizi, naye enkya lusobola okukeera nga nze president oba nga nze MP wa kira municipality, nga Ssemujju Nganda okaddiye ozeeyuse nga nze MP wo. Muleme kwandamayininga abantu mwe abalowooza nti mumanyi nnyo ebyobufuzi. Mulekeraawo okukkakkanya abantu, kubanga booli mu kukkakkanya be balonzi. Tufune ebigambo bye. Ano mu Buganda mugimu gumuzogolooza nibino okulonda abawagizi bayingire paalamenti. Abo mubaleke kulaale bazine bawagire bafuuvuzera. Eno musindika abantu kugenda kulabira obufuzi bya Uganda lw'okubanga benkanankana bw'okusingako. Nze wemberedde munnamoyi wa paalamenti abaali basinga okubeera ababaka ab'omutawaana bavandalamu nekuddako abakyoli, ebiseera nekuddako abanyankole bawini byanyuma abo. Wano waffe mu Buganda wabeeranga bakapere, era ffe ne babeedadi abo bampuuga bamuwa Uganda getunyira ebyobufuzi, nekyo kyali kimu ku byo nga tuyinza kubanga kapere yakukiikirira. Tuga nti ensi yaffe Buganda, nze nali mu obusava nga tutunda amawulire, ng'ogyeko kampaani Wakiso, ng'ekitundu ekirala ekisinga okugula amawulire mu Uganda basoma amawulire Masaka embala batusinza CNN ng'ebyokusoma wano we basinga. So ebitundu byawukana. Wano mu Buganda tekakubayo kapere gwe basindika mu paalamenti oba ku bukulembeze bwonna, mubalekere okufuuwa buvuzeera babeere abawagizi. Aha, kale ye Ibrahim Ssemujju Nganda bwatyo bwagenze mu maaso n'okubeera nga ataputa ensonga ze zalunaku lwaleero abadde ku CBS FM. So nga ate David Lewis Rubongo yabadde eri ku 88.8 olunaku olwaleero ku CBS. I think ebibye tujja bireeta enkya. So muwulidde naye akoona ku nsonga nnyingi ez'akakiiko k'ebyokulonda mu NUP, ensonga za vetting nga bwe zigenda mu maaso, n'ebyokwesimbawo bye n'ebintu ebirala bingi ebyo tujja kujja nabyo, tujja kubeera lunaku lwankya. Bwe tuba nga tuvuddeko awo twajjako wano, in fact ndowooza omwaka gwali gwa 2023 waliwo campaign eyaloonchingibwa ku social media nga abakulu ku airport beefudde ekizibu, nga beefudde ezzike, era ne tubakwatamu kaawe ennaku ngezi ne bikkakkana ne batereeza. Ne kati amaziga gakomyewo, omuntu ajja n'emigugu gye omusolo weeguli, naye oli ajja n'omugugu gwe abasasudde ssente ze, naye ate n'awunzika nga
emigugu gye bweba nsawo bagimenye ebintu ne babijjamu ne babitwala katufuna amaziga g'ono omukyala n'ekirala mu Uganda tukkirize tugaane gwe weebale kwegaana byabufuzi naye akaseera ko kajja ojja gakaaba tuwulirize ebigambo by'omuwala ono ebintu byonga ng'oleta ebintu byonga babibbya ku nnyonyi nga babisokodde nga tulina nakyo osobola kukola ekyasi zonna zijja ng'obukufulu babumenye tubaloopewo mmwe mbwa mmwe nga n'aba bafuga nabo batubbi n'amateeka gye twandigenze gafugibwa oyo tubaloopewa kati tubaloopewa okujjako ewa Mukama tubaloopewa kubanga mututamye mututuuze wano nze n'omuntu w'enarema ngamba mu campaigning olw'okuba mulowooza bafaanana temuneesifaako bantu mmwe nga mututamye mugenda mupate gye mumanyi enyigiriza abantu pate gye mulimu yenyigiriza abantu yenyigiriza munnayuganda okututuusa wano okutuuka byamaziga gano nze sandyagadde kabira ku TikTok kale mesezi yange weegeno ngenda giggala mesezi yange weegeno ngenda giggala mesezi yange giraba wange egwa mesezi yange ngenda giggala kale byebyo bizinesi agiraba agenda giggala egenda agiraba saataagala kuddamu kuwulira amugamba mu campaigningira mbu wa NRM ddayo campaigninge ekyo tekibeera kutuuka olowooza wanditegedde nti abantu bakaaba ye olabye caption gye baataddeko nammwe mukaaba bino ebintu ebiba binyigiriza bwe banyigiriza neyibawo n'osinika amannyo manya bijjawuwo omusajja tugamba mujja kiwulira mumulooza yali agamba baali bamuliraanye bokka naffe abali eno yali atugamba ono alabika bambi abadde alina ne bateekamu akasente mu NRM taagala kuddamu kulya mugamba mu campaigningira bw'oba obadde oba campaigningira weewaawo naye nga kino tulina kirwana ffenna kubanga oyo omulaba leero yakaaba leero gwe okomawo ku kisaawe nebyo bajja bisokoola kakati tosekerera ono tumuggyeko kyakuyiga nti yeebale kituukako kiyambe mmwe abalala okukitegeera si mu bubi mu nsonyiwe saagala kugamba nti mbalaatira mu nsonga z'omukyalo ono naye okusinziira ku bwayogedde kiraga nti bibadde tebimukwatako okutuuka we bituuse ku ye kati bimukwatako gwe tulwanire wamu gwe kireme kutuukako naye n'oliba mutaasa afune obwenkanya osanga bw'anaafuna obwenkanya tajja kukitegeera nti ensi bwetyo bwetambula nawe tuveewo tusobole okubeera nga tweyongerayo gye tweyongedde yeri munnabyabufuzi eyawambibwa gye buvuddeko okuva ku kisaawe Entebbe International Airport ono nga yamanyiddwa nga Robert Rujja Robert Rujja Kayingo okusinziira ku bubaka kiraga nti ono yawambibwa wiikisi 2 eziyise nga bamujja ku kisaawe bwe yali ava ebweru w'eggwanga ne bamuwamba ne bamubuzaawo kakitutte wiikisi 2 okusinziira ku bubaka obugenda mu maaso omukulembeze wa NUP nga ye Robert Kyagulanyi Ssentamu ayise ku mikutu gye gyemukwanira wala n'agatta eddoboozi kuli abannayuganda ng'abuuza Robert Rujja Kayingo aliwa n'agamba nti I'm very concerned about the abduction from Entebbe Airport
an enforced disappearance by security operatives of Mr. Robert Rujja Kayingo, a lawyer and the leader of the Uganda Federal Alliance political party. It's even more concerning that very people who abducted him over 2 weeks ago now claiming to not have him in their custody. Abamuwamba bagamba tebamulina omukulu oyo. Agamba nti nyimirira wamu ne family, wamu ne Mr. Kagoya's family ne family ye, era tugatta tubegattako okubanja okuteebwakwe amangu. Tuteekeddwa okubeera nga tuyimirira tugatte eddoboozi okukomya bino ebikola ebyokuwamba abantu. Era agamba nti regimu yevunaanyizibwa ku kino. Tuteekeddwa okubeera nga tetukikkiriza era tekigwanidde kubeerawo mu Uganda. Some can be vanished without a trace and life goes on as if nothing happened. Omuntu abuzibwawo boyi ne kibeeraawo ne mukivanako nga ne kituuka nga kya bulijjo ne kibanga ekitaabaddewo kati mawuli ekibadde twategeerako nti weekiri ne kivaawo terina yakikuba nnyo biri awo. Naye nga twategeera olunaku omwami olwo yawambibwa nenkera famire ye negenda ku poliisi ne bikomaawo ne tubadde twalira kisinga. Ne kati weeks ensi tebiriiko omuntu yabula. Bw'abeera nga Morgan ataliiko alondoola singa tetukyabijjukirira ddala. Naye singa nze nkubuuza singa nkubuuza ne abe singa abuuza so abantu bwe batuwe babulawo ne babula completely. Mujjukire the missing 18 18 abo ababula poliisi egamba tebalina mu custody, abantu babwe tebabalina naye nga ate ab'ebyokwerinda be babatwala okuva 2019 okutuuka olunaku olwaleero. Kitegeeza n'ono asobola obbulawo. Kyekiyinza omutaasa ye pressure y'abantu yokka. Ebyo biri mu Uganda. Awo nawo tukwate kubo tuveewo bwe tuba nga tuvuddewo ebibiina by'ebyobufuzi mu Uganda bino n'ababikulembera kiki alwa kibiina ekya NEED kirina akabonero ka kasooli, peke za kasooli, omunwe gwa kasooli. NEED ekulemberwa Joseph Kabuleta bavaayo ne bakola press conference nga bamugobye, bagoba president. Kakati bukugoba president bazzeemu okulaba president ng'ate yeerangirira kubula president. Kakati giwunye nga kyoke tufune emboozi eno ya Joseph Kabuleta then tujje. Wabaluseewo okusika omuguwa mu kibiina ekya National Economic Empowerment Dialogue NEED, akakiiko akafuzi akatuula ku kitebe ky'ekibiina e Lubaga bwe kalagidde omukulembeze w'ekibiina kino Joseph Kabuleta okwesonyiwa emirimu gy'ekibiina okumala emyezi 3 nga bamulanga busiiwufu bwa mpisa. Twateekawo akakiiko ak'abantu 5 n'agaana okukasinkana ne tumuwandiikira mu butongole ajja asinkane olukiiko n'agaana. Okusembayo yagamba nti okuddamu okulaba executive member agenda poliisi ejjo balamula. Ne tulowooza nti oba oli awo yeetaaga okutereezaamu awo musibwe endowooza obuvunaanyizibwa obumuyinze. Bino bijjidde mu kiseera nga Kabuleta yakamala okuggulawo ekibiina ekipya
mu linnya ly'ekibiina kino lyennyini ekabalagala n'okulangirira n'alangirira nga bw'agenda okuvuganya ku kifo ky'obukulembeze mu kalulu akajja. Yeerangirira nga bw'agenda otukwatira nga ye bw'ali bw'agenda otukwatira omumuli wa pulezidenti w'eggwanga. Ekyo yakikola nga tayise mu mateeka kubanga obwo obuyinza bwa National Council ne ba delegates bammemba b'ekibiina abakiise abo be balonda flag bearer. Nga tebannawummuza Kabuleta, abakulu ku lukiiko olufuzi basoose kwevumba kafubo bwe batakkiriza bannamawulire era oluvannyuma omwogezi w'ekibiina Moses Matovu ataanyizza ensonga kwe basinzidde okuwummuza Kabuleta. Awummuziddwa ennaku 9 olw'obusosoze mu mawanga. Bwe yali agoba abamu ku bammemba ab'ekibiina yabalangira amawanga gaabwe. Akakiiko akafuzi era kakakasizza nga bwe kagenda okunoonyereza ku wajjajja ssente zagenda yiwayiwa ku bayinza okuba nga agezaako okubassaamu ssente z'ekibi. Twetaaga okumanya wa wajja ssente z'akozesa kubanga tutambuza emirimu tulina okuba nga tuli bagumu nti ssente we ziva wagumu era nga tuli beerufu ey'eggwanga. Ekisinga okuluma bannanid bwe kubanga ekibiina kyolekedde okufuuka obulere nga byonna biva ku ngeri Kabuleta gy'agenda abuzaabuzaamu bammemba b'ekibiina kino. Ng'alina ekiwayi era alina baatetera nabo banna abalanga 2-3 kati 14 ne basigala nga bali bokka naye 13 basigala bali bokka 14 naye n'atambula naye n'abalanga 2. Mu kiseera kino abadde omumyuka wa Kabuleta ogenda Shadrack yalondeddwa okukola nga ssentebe w'ekibiina kino ekya NID kyokka mu kwogerako ne Kabuleta ku nsonga zino ku lukomo lw'essimu atutegeezezza nti tugende n'ebyo byonna ebitutegeezezza akakiiko kano. Nalumu Irene, Carol Nakibuule, NBS Samasengeje. Owulidde omusajja teyeekooya ye teyeekooya abagambye mugende nabyo byonna bibategeezedde ebyobufuzi bya wano kyokka yagguddewo ekirala mu linnya lya kino kati simanyi tugenda kubeera ne niidi 2 oba 1. Omanyi Kabuleta ekibiina kino akivuga nga woolaba Nobert Mao yasooka n'abatwalako mu DP block ne bakola omukago. Bwe bakola omukago tegwaweza na mwezi ye kajini n'agufuluma nga bamuliddeko ssente nabayo naaga twagala okumanya ssente ze bafunye baazigyewa era baazigabanye batya. Ekyo ogwo mukago ne gusasika. Kakati agamba bagamba yekwatiddeyo abantu benga 2-3 batambula nga bw'olaba ani Nobert Mao ye yatambulanga n'aba ne basayininga empapula ne kale ndowooza katugalewo nene mboozi tubaleke nammwe mugende muwummule mikwano gyaffe. Emboozi eno eva mu ggye lya ggwanga erya UPDF era nga tugisimbuliza ku kakiiko aka Anti-Corruption Unit akava mu maka ga Mwami Museveni gye bakwatidde Major General Sam Kiwanuka. Major General Sam Kiwanuka yakwatiddwa oluvannyuma lw'okukitegeerako nti ono yafeze kampuni y'Abannakenya eya Sidley Limited sente ezisoba mu mitwalo gya $17 mitwalo gya $17 mitwalo gya $197 gwe emitwalo gya $197 ogimanyi baya abasajja bakuba ssente mama kigambibwa nti Lubowa yajingiridde ebiwandiiko by'amaka g'obukulembeze awamu ne bank enkulu Bank of Uganda yajingiridde ebiwandiiko okuva mu ofiisi ya Mwami Museveni makage n'ebya Bank of Uganda
ono munene ssebo. Akakiiko kasaba abantu abalina amawulire agakwata ku lubowa okubakubira ku ssimu yaabwe ne bagiteekawo. Yo oli gwe bateerawo eri ennamba y'essimu ku oli omutemu baamukwata nga tebajja eno kale kakati byebyo nga situnaba kubeera nga tuwunzika njagala onzikirize ndowooza nene emboozi nayo tugijjewo olumu ya egenda ku General Okiding ono yamyuka CDF w'eggwanga. Ekibiina kiri mu buyinza kyabadde ne primaries omwo mwabadde omusaayi n'ebiringa kati mu Kasiro kawunti eyo eyawangudde akamyufu kaayo yavuddeyo n'akubira omulanga ekibiina kya NRM ne ssentebe waakyo ye mwami Museveni n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ategeeza nti ekyali ewaffe ife General Okiding yawamba abantu era n'agenda mu maaso n'okubeera nga akosa abantu n'asiba abatalina musango nga ali mu kubeera nga asapootinga omulala Peter Paul Emuju era nga ye yawangula akalulu kano ka NRM primaries agamba nti nno obululu obusukka mu kenda bwe bwabuzibwawo oluvannyuma lw'okukwata abantu abaali bamusapootinga era abalina empapula ze. Agamba nti gwe yali avuganya yawamba abantu be n'ababuzaawo n'obululu nga yeeyambisa General Okiding. Ebyo bye byaliyo kakati yeekubidde omulanga basobole okubeera nga General naakwatibwako oba oliawo bamukangavvule. Simanyi oba kyasaba akimanyi simanyi oba kyasaba akimanyi oba just ali mugezaako bagambe nti bagamba batya nti atakulekera tomulekere ennyanja ekuttoomira wadde nga nnyanja ne wakiri era ogenda okufa ng'omizeeyo ogenda okufa nga wakiri ogitoddeko ogimizeeyo ne bwomirayo emimiro ena era oba atakulekera tomulekera ennyanja ekuttoomira bw'okkirira n'okimayo omumiro neddayo n'ekussa n'obunayo omumiro wadde ekutta n'engero oginyweddeko. Hey, yes, kakati noono alabika ali mugezesa agamba kale munsinge naye situgenda kubeera nga tusukkako wano just kubeebaza bwebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abatambudde naffe omukutu oli kugwa DPTV Uganda yenze Sajjime nkwebaza nnyo akensuso n'enkusaba video yaffe ogituweera ekigalo akatwegattako nga gwe mulundi gwo gwogenze maaso n'okubeera ng'olaba omukutu guno muganda wange subscribing ensonga ebeerere ddala masavu oba masavu yenze Sajjime mbadde ne Morgan ku kamera so nga te mu production wabaddeyo Abe yes mu production wabaddeyo Abe ku mapeesa kakulu nnyo ku kitata posta aha okuva n'olwaleero tulina soko oleke tokikola ogenda kwesimbawo nga posta eriko Abe ku mapeesa omanyi soko oleke ekyo tokyesabira okimanyi eyasembayo okukozesa ku mapeesa enfa ekyatankanibwa baali bamwitaani Danis ku mapeesa ddala kisigale nga tukuyita ku mapeesa Abe ku mapeesa kale wakuba tolina wosinkanira tukulabiranga ddala kabonero kigaali kale mubeere bulungi.
bulungi mukama katonda batukuumire